naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeka by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboola eddemba ly'obuntu egenda mu maaso n'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne atayo eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyo bane temugenda nnyo mu maaso tukomaawo mwebaka gye tugenda kugira batugobebwa babagambye mukomewa Freedom!
musanyufu nnyo okuba nti olunaku olwaleero komyewo ku butaka nga ndi mulamu neebaza Mukama Katonda olw'okunziriza obulamu. Bangi bakwano baffe batuvuddeko abalwala mu ngeri nga gye ndwadde ne batasobola kubanga bakomawo. Okugeza nina kanso wa Mary Anthony nawuzanga naye nnyo emisango egyo nja kulokono naye bambi Mukama teyamusobozesa kukoma okuva bweru nga mulamu. Tulina Honorable Ssegirinya Muhammad naye bw'atyo bwe yalugenda n'abantu baffe abalala bangi abagenzi bwe batyo. Olw'ekyo nina omukisa gw'amaanyi kubanga nze Mukama Katonda ampadde omukisa ogw'okukomawo mpeereza abantu bange. Tumwebaza nnyo Mukama era tusaba emyoyo gy'abagenzi byonna abeereza mirembe. Ate mu kiseera kye kimu tulina bakomulezi baffe bangi abaafuluma nga bwe nnafuluma naye nga nakati essaawa eno tebannasobola kufuna busobozi bukomawo mu Uganda wano. Bakomulezi baffe nga journalist omu Ashraf Kasirye mwenna mumanyi nti yakubibwa omutwe ne gwabika naye nakati essaawa eno akyagezaako okutetenkanyizibwa okujjanjabwa takomangawo. Tulina Sadan Magic producer wa pulezidenti waffe naye ali bunaayira bamubetentula amannyo gonna ne bagajjamu bamuteekako damage y'amaanyi naye paka kati akyajjanja bona abalala bangi. So bwe mbanga nze Shamimu Malende Mukama ampadde omukisa naye mbanga nze myeze n'enzijanjabwa naye nkomawo nga ndi mulamu. Okwebaza bannayuganda mwenna naddala bannakampala bange neebasaamu ak'ensusu. Mwebale kunsabira, mwebale kunnambula, mwebale kubeera nga buli ddakiika mugamba nti Mukama Katonda suusa Shamimu Malende. N'ekirala njagala okwebaza ennyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne maama Babi Itungo bwe baalaba nga obulamu buggwerera bajja ne bantuuza ne baŋŋamba nga tulaba obulamu bugenda. Tubadde tusaba okole kyonna ekisoboka ofulume ebweru w'eggwanga obeere ng'ojjanjabibwa era ne bakola buli kisoboka okulaba nga nfuluma. Era bwe nnafuluma ogenda mu Gatano hospital entaka era babadde bankubira ku masimu maama ne pulezidenti okugezaako okulaba bwendi. Era njagala okwebaza nnyo pulezidenti nga nsinziira wano ebigambo ebya kansolingi. Pulezidenti ankubidde nga amasimu n'abeera nga nkansolinga ngamba Shamimu ojja kuba bulungi tukyakwetaaga ensi ekyakwetaaga. Mukama tayinza kutwala kati tusaba Mukama Katonda abeere ng'akusuusa. Ate nga ne maama naye bw'ati oba olyawo ekiro nga maama Babi naye akola ki akubako. N'olwekyo njagala okwebazamu ak'ensusu. Ate mu kkoweero lyennyini siyinza kuteebaza bannange ffenna bwe tuli mu Family National Unity Platform. Mwebale nnyo baganda bange, mwebale nnyo bakwano bange, mwebale kumbeererawo, mwebale kunsabira, mwebale kunnambula. Mukama Katonda nsaba abeere nga yabaddizaawo. Njagala kukozesa mukisa guno okubeera nga neebaza abantu mwenna mu biti byammwe abaasituka ne mugenda ne munziikirako omukadde taata kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti nafiirwa omukadde taata nga ndi mu ddwaliro ne sisobola na kumuziika. N'olwekyo mbeebaza nnyo mwenna bannayuganda okubeera nti mwasobola okubeera nga munziikirako taata Alhaji Jamal Ahmed Ssebuta Malende. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate okusingira ddala delegation ate neekulemberwamu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye n'abeerayo ddala kuziika n'obukulembeze bwa NUP bonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda bannakampala mwenna ne Family National Unity Platform okubeerawo. Njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka. Mubadde musindikira essala ate ne mu kuziika Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege
nsaba Allah abeere ng'abawa empeeresi obulungi. Mu nsonga eyo era ey'otaata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula. Bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata, ku kusiika taata, tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform, ba Foot Soldiers, bakwano baffe, bannange buli omu kye wakola mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wa Shamimu katugende tumuwerekere Shamimu nga bwali muki mu bunafu. Mwebale kubeera famire ennungi. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeka by'ebiyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutoboledde emba y'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno mu kukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebalina misango gye baddiza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olw'abo abantu bonna abasibe abali mu makomera ddala bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekebwa mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamimu Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutimiridde wamu nabo. Buli asobola salako enviiri zo yadde nga toli musibe, tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe waliwo ne activities endala ze tugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala abange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe ensonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ekwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enkuye. Programs endala tujja kuba tugibategeeza. Kunga Malende kunga! Kunga! Kunga Malende kunga! Kunga! Ahora bien.